guno ogwakwaniriza lw'ekibonero ayitwa Rebecca Kadaga twakitegeereku nti gwategekebwa ab'ekibiina kya NRM wabula tugwaine nti ab'ekibiina kya NUP baba tebawamba omukolo era nga nababe mu maiso era nga abasinga tubabwine nga bali kuyembene embada Albert Setamu Kyagulanyi president w'ekibiina kya NUP nga bambi bamusaaka era abandi babe bali kwogera nga tibatya nga bakoba ati President Museveni azaka olubusoga olwa ekyo kye bakola ekyokwima yebeeta maama wa Busoga bambi ekifo kuseeke era nga abanupu bayogere bingi era nga wenkubye nti omukolo balinga abaguwambye. Mama. Tulikukomera mwami Museveni tulenkwende tudikoyo. Era katoka yange makati makabuso. Tulija kwati kadaye Museveni asaka kumubusoga. Twije kole political statement. Kadaga binategeza ati Busoga. Kadaga na kati makaife. Byona bitwativize mu Busoga for the last 20 years. Omukazo na bitutusiza. Kuti mwami Museveni enkwende kadaga okumwanganiza mu ntebe kimwe na binga abantu be. Twije kola statement. Kyagulanyi, Kyagulanyi, Kyagulanyi.
tusuubira n'omukulembeze gwe tusuubira mu birooto ebiri olwali yetuboolezo ekwe yona yona alabala nimba amakadaga Bye.